Mukama olw'olunaku luno. Naddala neebaza Mukama nnyo. Mu 2022 twagendangako ku Sabrina's ewa Hope Mukasa, mukadde waffe Hope Mukasa. Ng'alinawo bandi bali bagiyita Stone Band. Ng'adawamu akawala akayimba obulungi nga kayimba ate nga nako kalungi. Nga akawala kano kati ebiseera ebyo nga tulina bwe tulaba akawala akayimba obulungi, ebiseera ebisinga twayagala nga kabeere mu Eagles Production. Kale nno nakalabanga nenkaagala, naye 2-3 nsiba ennyama ngamba akawala kano kalina kuyimbira mu Eagles Production. Nali nfunyewo ne ku busente bwange nga ntunze albamu yange Yatukwegomba Bangi ewa Lusiini, nga nkoze edduuka erifulumya tape. Olijjukira nakola edduuka lyange mu parking kale. Kaakati albamu yasooka mu dduuka omwe yaliyo ono Sofia Nantongo. Ojjukira nga mwagala kweyimba ate mwetunde. Twalina omuwala yali azina ennyo amazina mu gurupu yaffe nga muganda wo ono bali bamwita Eva. Eva gwe natuma okwogereza muganda we amuleete, n'amundeetera. Bwamundeetera nga nalinamu kasente kange awo akatonotono, nenjogera ne muganda wange muto wange Silver Kyagulanyi. Emugamba omanyi nafunye omuyimbi, njagala onyamba ompandiikireyo ku nnyimba, nsasule sente nsaamusaamu, nange empandiikeyo ze nkoze eki. N'agamba nti aliwa Natongo nayi akawala ne kayo nagamba omuwala ayimba ono. Awo Silver Penny yasooka yali Nakulinda. Nakulinda omulenzi wange. N'endala albamu eyo nga bwe yakola ki, ne tutandika. Omuwala n'atandika okuyimba bulungi nnyo. Competition nebeera y'amaanyi mu Eagles Production yawo, nga kusaasira ngamba tansinga enyimba tofaayo tujja topaka ebigendo. Kati kusaasira agamba Sofia takola ki, nga ne kati Sofia ngazimugakakana kwekola ki, gweyimba. Kyatuyamba abawala okulaakulana mu group, nga wali waliwo Irene Namatova agamba nange temuntawaanya. Kusaasira agamba nze munveeko nja bakuba. Sofia agamba nange wendi. Morini agamba nze jampola nja basanga, nja kubasanga. So olugendo lwa Sofia mu kutandikira eyo nga mukulu muganda wange mukulu wange bw'abadde anzijukizaamu wano katono, sebo badde nzija sebo okutuuka waabo. Bwe mala okwogera ne mwami Kyagulanyi Silver wandika ennyimba, ate ngenda ewa Dr. T. Dr. T ebiseera tubeera nnyo wakasibuukira awo. Nagamba waayi omuyimbi wuuno. Ennyimba tutandika kupanga nga Dr. T akwata birungo nga binyanyanyanya ng'ateeka mu ki, ng'ateeka mu ndongo ya Sofia Nantongo, nga peeni zikaaba. Omwana yalina omukisa ono. Abantu abasinga nga nze kamwakoogera nayimba albamu eziwera 3 nga sinnaba kuyitinga, nga just babeerawo kwogera kayimba bulungi oba oliawo, kayimba bulungi oba oliawo, nenkuba esooka nebeeraawo nevumbeera, nenkuba ey'okubiri nevumbeera, nenkuba ey'okusatu nekola ki, nevumbeera. Naye ono y'omu ku bayimbi nga olwakuba esooka nakola ki, n'ayitawo n'agenda. Ekyo nno kiba favor Katonda agiwa abantu, lwakuba ate abamwe balema okuwangaaza, naye gwe nkukongratulatinga nti osobodde okugiwangaaza. Si kyangu kuba bateroga nti ekikula amangu kifa mangu, naye kino kyakula mangu ate nekiwangaala, kubanga kyakulira mu mbeera ne mu mikono emirungi. Kikyeŋŋaanye nti olunaku luno ndwagadde nnyo nti mpulira ndi musanyufu nti emikono gyange bwe giba gyaliisa omwana n'akula ate n'alabika bulungi, nsi neemwagala. Bannange, it is a blessing. Teri muzadde ayagala kuzaala mwana n'atakula, ate buli ssanyu ly'omuzadde yenna
mu byonna by'abaakoze kulaba nti kye yateekamu amaanyi ge kyakola ki kyafuna kyakula. Ndi musanyufu nnyo, essanyu lirina ku mutima gwange. Simanyi nendowooza Katonda y'ensonga lwaki atuwadde emikisa okuba tukyaliwo ate era nga tukyasobola okwerabako. Njagala okwebaza bannange, bakulu bannange bwe twali mu Eagles Production nti bwe naleeta Sophia n'Anton teri yagaana, bonna bakkiriza nti kakole ki kajje. Kaali kawala kalungi, kazanya drama, kayimba. Nzijukira show gye twakola eyo twayimbanga ono tukwegomba bangi yali show ki balaavu bikyonze bitya bazigizagala nga mbeera naye ne batukola okulooza ne kakyala kange tewatebesebaga microphone egaani kale nno neebaza Katonda era kati ebyo bitonotono byesobola okunyumya ku lugendo lwa Sophie. Naye nsaba abawagizi mwenna mujje mu show ya Sophia n'Anton. Ennyimba azirina, takyabuzibwa luyimba lupya kuba enkadde z'alina nazo ziringa mpya leero. Okuyimba amanyi, yatendekebwa bulungi. Mujje tugenda kubeerawo nga tutudde, bwe bimulema okuyimba ate naffe tujja kuyimba kuba ffenna weetuli as a team. Neebaza Katonda ttiimu eno ekyasobola okutuula nga bweri. Kyonna kye tuli wadde ensi yatugabana buli omu alina byaliko ng'omuntu, naye bwe tutuuka mu mbeera eno we are a team. Era kwolwo tugenda kuba team. Owulira nti owulira kufa olina gwe weetaaga, wadde kwolwo njala nnyo okuba taata nange nga ninga mayinja nga nsamba ddala. Saala nnyo ebintu byakugira, njala nammwe mutuyimbiremu Maureen. Kakati ate bwe tumala eya Sophie, nja kutwala omukisa guno nkikole mu butongole tinanga n'eya Maureen n'antume. Tumala muwala wange ono kati ate ninayo ne muwala wange omuki omulala toze naku zaffe meka 21 Novemba. Banaye nsaba ne Maureen waffe n'antume ajja tukaabirira alinamu ku mwejo tuyambe naye mumukole ki naye mumuwagire. Nsaba Katonda sure agiwa omukisa, agiwe buli kintu kyonna kyonna era mmanyi ajja kukikola. Mukama akulembere eddoboozi ly'edda mukulu.